ekitiibwa nnyo okufuna omukisa okubabuuzaako ku mbaga eno ey'ekitiibwa ennyo eya jjajjaffe Muteesa Asira. Nze nno siri wange omukadde wange, nze ni muzzukulu wa Kayiira n'Ekirambogo. Ate ne maama Nzaala naye si wange, maama Wandiga. Kati weda nnoonya akakwate ku mbaga eno. Weewaawo mikwano gyange Bazirango Edward Ssebuufu gwe mumanyika Edi Mutwe musajja wange. Naye era namaze nenfuna oluwenda lwenyingirira ku mbaga eno, nange nembaga ya jjajjange. Kubanga batubuuza batugamba nti ab'enkima be bajjajja ba Buganda. Si bwe guli? Ate nange ndi Buganda ne muzzukulu wa Buganda. Kati jjajja mukyala jjajjange, eno mbaga ya jjajjange. Njagala nnyo okubayozaayoza okutuuka ku lunaku lw'ekitiibwa. Jjajja weebale nnyo, weebale engala kutuweesa kitiibwa ng'omujiji. Omanyi bw'abawo bweraliikirivu bungi obuvunaanyizibwa obw'enkizo bwereeta omuvubuka. Nkakasa ne bakadde baffe baafunamu okwesika nga balaba omuvubuka omuto ye jjajja ate atwala mu kika ky'engo. Ngera bwe kiri mu kika eky'enseenene, bwe guli mu kika eky'engeye ne walala wangi. Naye ebikolwa nga bino eby'ekitiibwa bwe biba bigenda maaso, jjajja omutuwadde akabonero akalungi. Weebale nnyo, weebale ddala. Eyo endowooza yaffe, guno omulembe Mutebi abali tebannakimanya Ssaabasajja Kabaka guno omulembe yagukwasa abavubuka. Era bwe mulaba nga abavubuka bakola ebintu eby'enkizo bwe biti, kiba kizaamu amaanyi. Zisibangako ku mbaga ya mukulu wa kika, naye gye nsoze okubaako laba amajjolero. Kati ekyo kyongerera ddala okulaga bwe kinaabeera nga ne pulezidenti w'eggwanga naye muvubuka. Jjajja bulijjo kubiriza bannange bwe tutambula titulina obuvunaanyizibwa okuwa ekifaananyi ekyabavubuka b'omulembe guno tusobole okwesigibwa. Bakitaffe batuzaalanga, baazimbanga, bakola emikolo nga gino mu myaka egy'okuvubuka. So kitukakatako naffe okulaga ekifaananyi eky'omulembe gwaffe guno. Twebale nnyo okukulembera bulungi mu ngeri eyo. Naffe tugezaako nnyo era mbeera nkigamba nnyo bannange bano. Muganda wange Ssebuufu Owembo bulijjo omugamba naye waali kiki ng'agamba nyinza ate okusooka jjajja. Era jjajja weebale kyabuyinza Edi Mutwe. Totwekanga ssebo nga naffe tuli mu lubaga mu lukiiko nga naye awalina. Njagala okwebaza abakulu bonna abayambeko ku mukolo guno. Ambasada Kirumira, oyo nno mukwano gwange. Oyo kyali wange lwakuba mirembe gye bwe natandika okwogera amazima, mikwano gyange bonna badduka, bonna bantya. Bagambireyo mu nkukutu kyowali tulinawe naye abamanya abasajja bakambwe.
bakubiriza Mukama ngali naffe n'empewo z'abajjajjaffe nga nazo ziri naffe. Ssaabasajja Kabaka ajja kukomawo bannange omukolo obudde bwagenze dda muzikiriza ebigambo byange bibeere bitono naye nga mbeebaza nnyo olw'okwagala jjajjaffe, olw'okumuwagira ku mukolo guno ogw'ekitiibwa, olw'okwagala ennono yammwe, olw'okwagala obwakabaka n'olw'okwagala kabaka. Tukitegeera abamu naddala kumu abavubuka olumu kibasuukako ne musitula ku maloboozi nga mubanja kabaka wammwe. Mbakubiriza mukikole mu bukakamu, mukikole mu kwagala ensi yammwe, mu kwessaamu ekitiibwa ne kumusa nga mussa mu bakulu abatwala ekitiibwa, naye temuleeteraawo kuvaayo ku nsonga zikwata ku Buganda, ku nsonga zikwata ku Uganda. Jjajja ekisemberayo ddala munnange mwabengo tetubabanja, jjajja tetukubanja, tubeerayo bulijjo nga tugamba bakulu kusula amaloboozi mwogere ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyammwe. Naye jjajja nsaba okuloopera kikatikkiro wo ow'ekika Kyengo omukulu Serena Javiera, tutambula wamu. Obuvunaanyizibwa tabukomya mu kika kyabwe mukka, takikomya Bwakabaka bwa Buganda bukka, naye musaale nnyo mu nsonga ezikwata ku Uganda yonna. Era si bwe tutambula naye, era olukoze bulungi nnyo okutuwa Katikkiro Mwengo. Kitegeeza nti nammwe mwenna Abengo mwagala ensi yammwe, mwagala n'enkyukakyuka. Omukama abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka.